Kujja mujjoyo omuntu wa bulijjo tukomyewo we bali kubanga ogenda ng'owuliriza eddakiika ziri 8 ze zaakayita ku ssaawa 6 ogw'emisana tumaze okwesooga ekitundu ekyokubiri ekya Kinanjo kya Nkimizi. Mukulu Ssekabira katutandike naawe. Uganda eno olaba yavuunuse ebizibu byayo ebyobufuzi bye zeeyitamu. Bw'eba ebivuunusa oba nga tennabivuunuka ebiseera by'omu maaso bifaanagana bitya? Mpulidde Mutesa asoose Haji Sowered asuusuuse mwami Museveni n'adda ne mu kati ne yeewogoma. Bw'ogeraageranya Uganda ng'ogyesigamiza ku Uganda. Nga weeyimiridde kati? Nga tugyesigamiza ku Uganda. Tusobola nti Uganda eri yaddeyaddeko. Naye bwe tutunuulira amawanga amalala agamu nga go twali tugasinga n'ogasinga tudda mu busoda ne tukulukusa amaziga. Tugamba kye tuliko. Kyangu nnyo era Haji bw'abadde akuwa ebibye akuwadde ng'atunuulira Uganda gye twalimu. Kakati nkyogera nnyo wano tewali muntu ayinza kugamba nti ndi mulungi naye nze gwolaba nsinga ezzike. Kisoboka. Oteekwa kwegeraageranya ku bannalulungi abali wali nti ondaba mbasinga. Era bwe baba balonda nnalulungi balonderemu amazike gajja nago gakontesitinga baleeta abaana abaabalagala. Nti akagaali kange kadduka nnyo okusinga atambuza ebigere. Kadduka nnyo okusinga wirubaalo. Tolina byokoze. Waliwo ebintu bye tulina okukkiriza. Ne bw'otunuulira ssemateeka wa constitution ya Uganda n'ogyetegereza n'osoma puliyambo yaayo, ne bw'otunuulira mwami Museveni ng'amaze oba yali awamu nga bakola ensonga zaabwe ssemasonga 10. 10-point program. Balina puliyambo yaazo gye baakozesa. Bw'osobola okukubira ekifaananyi. We, the people of Uganda, recalling our history, which has been characterized by political and constitutional instability. Bo baatuula nga batunuulidde Uganda eyali ejjudde kakica w'ebyobufuzi eby'obutabanguko. N'enkola ey'amateeka ne ssemateeka atabangusa ali awo atalina stable. Otegedde? Kakati ate ne bajja mu myaka gyabwe gino bo bennyini abakola ssemateeka constitution yaabwe ne batandika okugisooka okunkola. Bo abaagikola bennyini kale waakiri baali badde abalala tugaa nti tebaategeera vision ya bannaabwe bagizannyiddemu. Kati nga bw'olaba Luuto byali mu kukola Kenya. Oyinza omunenya naye omunenya olekamu vision y'abakulu teyagitegeera. Ayagala kuddawo simanya bisanja kuvuga nti agudde eddobo lya kika kiri kankada kiki. Naye bano abaakola ssemateeka bo bennyini abaamwekolera nga batudde wansi ne beerowooza ne bateekawo n'akakiiko akakuŋŋaanya ebirowoozo. Abaamukola bennyini batandika okumusokonkola. Tuggyemu ebisanja teeka eri omukulu bimuweddeko, tuggyemu emyaka suula eri bimuweddeko. Neraliikiriza kwe kugyamu bayinza okugamba nti muzeeyi talina kufa. Kino kibasobola okukola ki? Bakanyweze talina kufa. Gwe twagala obwenkaniddewo naye afa. Musobola okukyogera kubanga kyamanyi baatomuulya wano. Museveni mukwano gwa Katonda. Mukwano gwe. Naye Katonda alina kuba ne bannamibwa kuba Katonda muwemu talina ki? Talina mubiri. Naye alinamu n'omubiri. Nga mukwano gwe. Yoweri Kaguta Museveni mukwano gwe. Bw'aba gwe munzikiriza ye bw'aba alinamu omwana lwaki tabeeramu na mukwano? Omwana era omwana yajjanga omwana omuzaale. Si mwana w'omwoyo era mwana muntu nga nze. Naye nga mubiri. Mubiri. Kati ne mukwano gwe naye awo atulimba nnyo. Naye bw'otunuulira ensonga zaffe ze baatuwa, ensonga ey'omunaana etugamba nti redressing errors that have resulted in dislocation of some sections of population and improvement of others. Abantu baali bayitiridde okuba nga batataaganyizibwa bagobebwa ku mataka. Tegedde abantu babanga tebali stable mu bifo byabwe. Of course twalinamu abalala batambula nga banoonya emiddo. Nyinza okulowooza nti oba yali ayogera ku abo. Tusobola okulowooza nti yali alowooza ku ffe teri balala bokka tebali stable mu bifo we batudde ng'ayinza okwagala obba ati kati bakyatambula.
banywera naye kalooze nti Uganda kuba mwalimu abantu abaali babundabunda olw'entalo kyendowooza nti mu kaseera kano entalo ezisinga obungi zigenze zikola ki zikendeera naye embeera y'ebyobufuzi eby'obunkenke yo yavaawo kubanga Haji kyabadde ayogera kiri bwe kijjira nti tukuba kizibya si kikeesa bw'ozibizaayo tovaayo okiyosozaayo si kulanga bakusanga otalaga mu kkubo ebyo byavaawo ebyokubeera nti nze bwe nebaka ndi mugumu nti bunaatya waliwo embeera eyinza okukwata omuntu ne bamusiba ne bamusuula wali ne bamutta tunula ekya Sheikh Kirevu ne bamukukunulayo mu bitanda wansi gye yali yeekukumi ne bamukubako kyempingu n'omukuba amasasi mu lujjalo nga n'abaana balaba oyinza okirowoozaako tunulira ebyomusinga wa lw'ensulu ne bamukwata ne bamukubako empingu ne bakwata bbomu ne bazikasukanga mu lubiri abantu bana basiiririrayo tebaakoma okwo ne bakwata nasisi w'abantu abasukka 3 ne babambula engoye bute ne babateeka ku kajegere naye ajaga nti that was conventional warfare lwali lutalo bali balwanyi n'abantu bakutte omanyi kwotegeeranga kyova olaba nti mu lutalo omuntu awaniza emikono tebamukuba ate bamutta mu lutalo omuntu bw'awanika emikono takola ki tattibwa lwaki aba amaze okukakasa nti nzikiriza mpanisi omuntu gw'amaze okukwata tokomye kumukwata n'omwambulamu n'engoye n'omusiba ku muguwa nga amwambuddemu engoye kati bwotegeeza waayite bino byaliwo sinze kuwaayira musinga bakamuta jjo bamukwata omusinga tebamuta naye asigambye kubatta ngambye kubakwata ne babasiba kajegere mu ngeri ebaweebuula n'omusiba asigaza katiibwa eddembe ly'omuntu naye of course bannaffe mu nnamba 7 ennyingo yaabwe kuziri 10 batubuulira ku elimination of corruption and misuse of power okukozesa obubi obuyinza n'okufumya embeera yonna ey'ekibba nsimbi za muwa musolo naye tunuulira enkosa y'obubi obuyinza waliwo yaga nti Besigye wakutta nga 26 muddamuwayo tujja kumutta kozi wankya naye ne bw'abanga tafudde nga yabadde alimba ebbanga limaze nga omweraliikiriza gw'olimanyi kakati kiri kye baayogera ekyokwerinda okwogera okubugumya obugumi nti misuse of power kubanga omuntu asobola okuba nga alina pressure n'awulira nti omuduumizi w'amagye agambye nti obufa nga 26 okwogera obwogezi kufaako n'ofa nga tanaana kukola kalo konna bamukoze eki kale katulowooze nti yakoze ensobi yaseeredde mu lulimi gavumenti yamukoze eki oyo yaseerera mu lulimi n'akola ekifaana bwe kiti negenda kusiga ery'amateeka nti bakimbuyiga abo saaganda kuwulira nosesi waabwe nja kubasiba misuse of power tulabye ku bantu abasengula abantu nga tebagambwako tubalabangako sebo oyinagati nja kuli kujjako nagenda wanekagonga nawetakayiga 16 kochawo manyawo mabega w'essomero lya Manya Secondary School naye okutuukawo nga omukulu asibyeko seng'enga ati buli gwembuuza nti ani yalikoze kino nti mukulu Kayanja naye nti kamukubire ekkasimu muganda mubuulira gyenva ati timumpayiriza mu bintu byammwe naye ng'ekyalo kyonna babba ettaka mu linnya lya Kayanja ababbi bakozesa linnya lye ate naye akimanyi ng'akimanyi nga takimanyi akimanyi wotegeera otya ng'akimanyi atakugaye temunteeka mu bintu byammwe nze yantya yakutya wali genero nti namukaliramu namugaa nti tujja kubyogera tujja kusasampuka okufa n'obutanyagwa temuteeka mu bintu byammwe naye waliwo abantu bangi ekagongerawo babbiddwa lwakuba nti babateeka ekyamazima kiri nti okunoonyeza kwange kugamba Kayanja si yabba ettaka naye bakozesa erinnya lye kubanga ye atiibwa mu kitundu nti bw'ogamba nti lya Kayanja teryakuddamu kubuuza kati weebuuze kiki ekyo ekikookolo kye yateeka emabega w'abantu okumutya obwenkanidde awo kyolina okwebuuza emujaasi kiki mujaasi wage musambi wa mupiira omujaasi nze mukama we ekyo kinkimanyi naye alina kutiibwa mukama we nyinza nti okutya omwana tulina okubeera nga bali
ffe tubakozesa era ffe tubasasula buli kimu twali badde tubatya tutya okutubaku extending ne babbi byaffe tetusobola kukola ki ku mulembe gw'obote n'ogwamiini ddala ku gwamiini ebintu ebifaanana weebityo byaliwo nnyo kyamukisa mulungi ku luno nti bw'oyogerako atya ekitegeeza nti bw'obanga obadde osobola okugoberera ensonga z'obulungi osobola omuwangula ntegedde yenjawulo eri ku kyamiini nti ku kyamiini nga n'owokuwaba tokola ki towalina ng'olinayo oggiibwa kyogere bulungi nti eyo credit yasigambe olate okayogera okateeka eno ku lusebenju eno wewatye kugambe bwe ntunuulira Uganda gye njagala nga ngigeraganyiriza n'amawanga ge neegomba tetunnatambula naye bwe ntunulira Uganda nga nsinziira ku history wa Uganda tuli bulungiko ntegedde sebo bwe ntunulira Uganda nga ntunuulira ku history wa Uganda naye bwe ntunulira Uganda ku mawanga ge neegomba nkaaba amaziga kubanga ku myaka 4 tuli wano tutambula kamesa tambula ate ekirungi okyogedde bulungi kuba omulamwa gwange gwali tegukompeyalinga Uganda n'amawanga malala gwali kuli Uganda eno gyevudde weeri ne gyeraga anti haja okutegeera obulungi swala ate kubanga Qur'ani yaginywezezza n'agitegeera ne hadithi otegedde akati waba tomanya hadithi ate swala olagitegeera hadithi ebadde ya Uganda hadithi zenjigirizanga bwe zirina okukola ki nga bwe zirina okuba ensinga bw'erina okutambula internationally bw'obezeeko Uganda naye naawe okugamba nti Uganda tutuuseewa olina amawanga g'otunuulira totunula Uganda nti yaffe ebyawala saagala kumanya abagisoweedi yatera okujja wano buli bajja wano abaako obubaka bwatuwa kubatulugunya abantu mu mawanga g'abaki gabula sigoberera nnyo politikisi w'abazungu era atera nnyo okukinteekako nti bwe tovumirira abasajja batugumuzi sibagoberera naye nze ng'omuntu sikkiriza abo ababi gye bali naye n'abalungi tubamanyi gye bali so saagala tutandike kutunuulira abo ababi tugambe nti ensi yonna erimu abatemu balina we bali naye n'abalungi balina bakola ki lwaki tutunuulira ababi bokka tutunuulira Uganda nga tutunuulidde amawanga ge twegomba njagala bannayuganda bategeere nti obuyinza bwe twogerera kati bukyalimu embeera ey'okukozesebwa obubi otegedde sebo wakyaliwo embeera eyobukozesa obubi waliwo abajaasi abakyakozesa obubi obuyinza waliwo abasirikale abakyasolooza ku bantu ssente nga bakyali ku mulembe gwa Amiini omuntu ne bamukwatira akapikipiki ke nomugasa okuyitayo omutwalo okuyitawo wano bazibye n'ekibbo gavumenti ekimanyi n'amapembe gali ku bitogi wano ebibegabega gatobye gati noga nti ono wakitiibwa muyitirivu nagasa okupa omutwalo oba oyagala okugenda gy'olaga akapikipiki kokabulamu naye omuntu ono atalina busobozi bugula mupiira omuggyako omutwalo gulooza nti singa adde nesente zigula omupiira alibadde abanabana naawe waliwo bye tulina okutunuulira wagituwa wano mu covid gwe bakwatawo akagaali nga talina kengere bamugyako omutwalo akagaali ko tekalina kengere teeka wali okutulugunya abantu ne babasanga nga batambula oli omusirikale gwe nagamba namugamba omusirikale nga lwaki mutambula nga gavumenti yabagamba mubeereko mwebake bali gavumenti bwerirangira nti n'abakozi ba gavumenti ebigenda kubasasula ojja kuddemu amagezi nze kenyini nga kimugamba awo natta kubigere ku ngeri gyerakola ki yalazimu kubanga wadde nga gavumenti eŋambye nti ntuule waka naye bwe mba sirina kyakulya waka nja kuvaawo bansibiddewo ndi mulalu so tulina ebintu byetulina okutunuulira nga bannayuganda ku road blocks ezakolebwanga ku mulembe gwa Amiini nakaakati waliyo ebiggwa ebimanyiddwa gavumenti nga tebyagenze kusolooza ssente naye nga munda waabyo waliyo okusolooza ssente ng'ate zisoloozebwa okuva kwona asooka ozisa asolooza ku kubo ne ku bakulu ne bafuna ekyo tukimanyi kati ebyo oyinza ogamba nti byasifutinga mu nkola yaabyo ekibba bululu haja awaanyi bali n'akamalanga bwe batabba bululu simanyi oba abadde abeera mu Uganda oyo yali vice chairman wa Kyabaggu bakalulu kaddibwamu iwaabwe yennyini ng'ensonga ekaddisaamu ki kubba bululu Kyabaggu Musoke yamuwaabira nti omusajja yatoga obululu bwange n'akunakuna akalulu ne kaddibwamu oyo akimanyi newankubadde ng'oluvannyuma baakawangula naye kooti zaasala nti Kyabaggu yabba ki nti kituufu kaali kabbiddwa katonda kuŋŋamba nti ye yennyini omu ku bavictims ate takyalitukira information the mere fact nti
Nenda kwa victim oba calculate. Ekyo yetamanyi tuwazanga. Mungu yali ayagala anfugeko district nga tewali andi waggulu. Kyebava bajjawo kyabagwe ne bamuzza ku bbali. Naye njala okutegeeza the mere fact nti waaliwo okubaako ewawawaabibwa era ne wagonjolwa obutafa nakubya Pawulo Mwanga yagamba ebyekibiina ky'okulonda nti kabatanda ne mugamba nti gondi yawangu ate irregularity ezaleeta okukyusa mwaka guno byali byera by'abantu be bagulirira abaki baagenti abamu abakya babagulirira ne bawa information eyamuleetera okukola ki okumuddisa mwaka guno ebyo bibaawo naye nga ekirungi nti ate nga waliwo ne wakubibwa enduulu era wakubibwa enduulu era wasala mu rigimu eno eya Museveni ekitaali ku mulembe gw'Obote Ndani anti kyevudde mugamba nti bw'oba otunuulidde Uganda nga tujje ku history waayo yokka tukoze comparison n'amawanga amalanga nsobola okuga nti tutambulatambulako tubetegera wetegera otambula naye nga byotambula tebitegerekeka oli awo toli smart mu bintu byo mu kutambulako obetegeranaye era osobola okuvaawo n'otuuka erukaya mu betegerawo gyobetegeddemu kakati ne Uganda bwekola ki kubanga wano atugamba nti nno twekubira ekyo ky'amazima bwe nzibibwa akalulu nsobola okwekubira enduulu naye Robinah Ssentongo yafa tafunye mazima ye takimanyi Njiro bina sendo bamubira Iraka ingawo MP waliyo Kinyamatama yamubba akalulu n'atwala omusango mu kooti bo kye bakola basala mu district no bamulekera olina asigala eri ntabwo kusigala mu kooti yafa tatawulidde afunye bwenkanya yafa member wa parliament yafa mbaka wa parliament naye nga ze kyotera eko Iraka yakoze ki kwali badde okusala oli omubbi n'asigalayo dinda bwe mbandowooza kuba kooti kuba kutaawulula bakayana kiri automatic nti balinaga nti ono yesinze ono bwe babeerawo engeri endala ey'okutaawulula bakayana kooti nekitulira bange ekola nazo nenziba ettookeri wakati awo ne wabaawo omuzira kisaakuwa ettooke tikitegeeza nti saafuse mubbi nze sigala ndi mubbi naye nga ettooke balikoze ki bali ku disease olinga agamba nti kati ndi mumativu kubanga ettooke lyange ndifunye naye omubbi yetavuddewo kubanga bwerinaggwawo lyentutte akudda nzibe eddala akati olwaleero afeesa naye bamuyita gundi mukyala Grace Nalubega afeesa n'omubbi eyabba Robinah Ssentongo Nalubega baamubba akalulumiza nattuku ne bamusala n'enda temanga tuula wansi ne Lubiguyu Grace Nalubega ow'Irakayi wanuupu ne bakamubbako n'agenda mu kooti ne balivuluga mukazi watalina ssente kati alaaja ne munyambe mu nsondereko sasula omubbi ebyo gyebiri n'ebirala bingi sijja kwogera bingi kubanga kati wano mu Uganda okwogera ku baani abavulugiddwa emisango gyabwe mu kooti bipongo tuwadde wiiki 2 nga tuli wano nga tetufuluma nafuleka naawe vulugu ali mu kooti omumanyi so ebyo sagala bigenda munyo naye ng'ate n'ekyo bwe baba bagamba nti nno nti omusango ogusinze olina okujja n'obujulizi obwenkukunala waliwo olwensobola okubanga nabbiddwa naye ng'ate obujulizi obwenkukunala sikola ki sibulina ekyo nakyo kirabe tunuulira nga Besigye mu 20 vulugu kakoze bino natambula nga awujja abantu kibooko kasita kumanya nti oliwa Besigye ng'embooko zivuga kalanga action plan mu 2016 Besigye yajjira ku mpingo tuulire tekimanyi yajjira ku mpingo nga bamusibye bamujotekako n'emisango nga gavumenti yegisasuli gyesponsalinga n'omuwala bamuziika wano Nkoni kyakuweeyafa bamuziika Nkoni kiro saawa nga 3 ez'ekiro naye omuwala oyo yalina ebyuma nga bitadde ku matu nga obujulizi ababumuwa bali walala mu kafu nga muwayalinge naye finally bagenda bamusoya ebibuuzo bakugu ba Besigye n'agwa mu ggawo nga tebasobola kubiddamu of course kino kikola ki so tulina we tutuuseeko nti waddewaddeko nuga nti akamunyeenya katansa okulengereka omanyi nga tubeera mu budde bw'ekiro wali olabye kuziba ite emunyenyi nezaako yakuso emunyenyi ezo zaako emisana n'ekiro kimanyi naye emisana oziraba ekitangaala ekinene kiziguutikira nolowooza nti ziriyo kakati bano batunuulidde emunyenyi ezaaka kumbe zizaakira mu kizikiza ekikutte ebyepo yensonga lwaki tulengeramu obumunyeenya tulowooza nti ekitonga tokiraba
tizaaka ne zaaka mu mbeera ki omuntu gwe babyeko ettaka ne bamugaa tulina na bujulizi ne bateekawo ente oyo oyinza omugamba nti gavumenti enekoze mbuulira kati mu Uganda oyinza ogaa nti ngaani njogere bamagye bibuuze magye yabibeeramu magye yabeera mu ntawula baami ogundi baali bera adduka emisinde naye alinga sulambaaya abeera mu malwaliro gundi oli abeera mu ttaka sulambaaya ne magye bali mu ebyo aba bali byeryebu n'adduka emisinde ne bamukula enfunfugu ababbi ne bamukuba emirundi gye bakamusiba ogimanyi buuze ne sulambaaya bwali kuledi emirundi gye basibye sulambaaya okulwanirira abalwadde gy'ogimanyi kakati mu Uganda akola ebituufu abeeraku aliira ku nsiko so ebyo sagala oŋŋambe nti ngaani gwe baasibye gwe bw'oba oyagala bayete magye wano kubanga ezo ensonga yazirimu ennyo naawe oyogere taliyo nakusomera olukalala ojja kwewuunya ababbi gye bali so saagala tugambe nti ebintu tibiriiyo zino ensonga ebbiri namba 7 ne namba 8 zikulaga nti gavumenti erina weebetegera misuse of power nkuwaddeko obuntu obutonotono naye ku namba emu ya demokrasi mu nsonga 10 osobola okukyefumiitirizaako nti demokrasi ddala abukadde jo Besigye agamba nti kooti gye mumpoleezaamu nze sigiwulizaamu ziriwo amagye zirabivaamu ebintu byammwe munveeko kati bamukoledde kakeegi mukomerezira alinga mpologoma tonnabimanya bamusibyeko olukomero ati nga bwolaba empologoma bagisibira muli ali muli okutuukayo lutalo bagula emirango nga 7 bagula tugenda nkugambye abantu bange bagenda kakati tiimu yaffe delegation okuva e Masaka yaliyo omwezi oguwedde gwa Desemba baaliyo ne balaba kakeja n'omulabako ne beewuunya n'okwewuunya naye omwogezi w'amakomera ani ono bayine yagamba nti si bituufu ye bajja okugamba kubanga takuwa mwagana naye nze nkubuulidde ekisooka asibiddwa mu kaduukulu alinga mpologoma talina kakati ebyo byonna bikulaga abantu abasibiddwa olw'ebyobufuzi mu makomera tibaliiyo ye abange omuntu bamusibira batya okugamba nti awagira Ssekabira aye ne bagamba nti kooti maasho ebimuwozesa tuli ku bino ebya Nuupu mu kalulu akawedde mu kalulu akawedde gavumenti yasalawo negamba nti akakofiira ako kabereeti nti kamagye ekibadde kisabaawo olumu nekibbo naye nga ko kamagye katulowooze nako kaabo lwaki tulowooza bulowooza tugende n'ekituufu ekyaddala si kamagye amagye ko si kamagye ebyamagye bafubuka okuva na leero t-shirt enzirugavu y'amagye kakati bwe baba bakyesoose nga beesooka katulowooze nti bakeesooka bagenda n'okukawandiisa ne bakawandiisa bakola evulugumu bwabwe mungi nnyo naye bwe muba musazeewo ekyo era kibeere kiriya bagati akati mmwe mwambale ettopi akakofiira mukakole ki naye era kibwe kyali anti kati gavumenti ekisalawo olumu confusion eriwo bwe tutuuka mu kiseera ky'okulonda nga bayoola abantu twakwambala akakofiira so nga kyali badde kiteekwako essira bwe tusalawo nti ekiteeso kiise kiyite ate enforcement ekole naye sikozesa byabufuzi nti sikugirinda mu mbeera embeera y'obufuzi tutegeere tutya ekiseera kyetugenzeemu kyakutegeera n'obutategeera ate twogera bino nga n'abenaalemu bakambala akaabwe kayero naye inanga aka Bobi Wine naye n'akaabwe kayero sinakuwulira ego bakutte mwenaalemu naye akamagye si kayero naye baga ebyekuusa ku byamagye busalewo kimu so kyenjagala nze abantu bategeere nti gavumenti ekoze ensobi nnyingi nga yeerimbika mu byobufuzi ekyaliwo nagenda okulambula mu Lubiri waliyo empuku oba temuyasibiranga abantu Emengo wansawa omwanda gwawundi obanga ayingira mu Lubiri kuwankaki waliwo empuku yebasibiranga eyo omusajja bamukuba oba yakwata omusaayi gutiriika n'akwata ku musaayi gwe n'awandiika ku kisenge tewotonzise naye naawe olifa ku bisenge gwe nyininyini gwe yawandiika n'omusaayi
yagenda ng'akwata ku bw'awandiika n'abiwandiika n'abalala bagenda bawandiikamu ebigambo bingi nviiridde bwereere bampaayiriza kibi mu buduukulu obwo gyebiri mu godawuni bw'ogendayo ebigambo ebyo osanga n'ebisinga obungi byali bya musaayi nakaakati okyalaba omwana nalaba omwana baamukuba ekigala ky'emmundu mu kwekalakasa kwali kwa ddi nga yenna ateeringa ati waliwo omwana gwe myaka 17 ne bamukuba amasasi nga maama waamutumye wali kunona capati n'afa. Gavumenti eyinza okuba nga ekyasobola okutta abantu mu ngeri ekyononere bwetyo. Nzijukira bino ebyajjo 2 ya Bobi Wine abantu babasonanga ku bizimbe waggulu kata n'agwa wansi ebintu ebifaanana bityo bano babagamba nti nebyo byaliwo nawe bakasukanga amayinja nzimbira n'akale yakatabuli kange bakaita Malcolm Mpuuga katuuka myaka Mpuuga naye muto myaka 2 n'ekitundu myaka 2 naye oyinza okumugirawo najja nakulaga naye tajja kusaaga naye akulumba nga ye mu bwongo obwo alaba nti mweka asobola okusobola naye kyabuvunaanyizibwa bw'abazze n'akasonzi okukamuggyako nenkateeka wali mukakanyakukanya otherwise bwe ngati kamukube eŋŋumi lwaki aleese akasaaka akanfumita kyakoze si kirungi naye okutegeera kw'omwana nange ani ayinza okulowooza nti nebadde mutuufu. So gavumenti erina okumanya nti yo bwe yaweebwa obuyinza nga bwegamba nti yeewaayiza nti baagibwa obuyinza mu kalulu. Gavumenti bye yeewaayiza nti baagibwa obuyinza twakikkiriza nti yeewaayiza nebutwala naye bw'eba yabutwala etuule mu ntebe ekkalire emanye nti yerina obuyinza. naye kimanyi nti siwulirangayo bannayuganda batudde awo nga bali kirindi bako bano bebaga nti batudde bannayuganda gaga nti ffe tetwagiwa ng'ekyo kyeyogere nti tebagiwa bannayuganda baga nti eno gavumenti tetwagironda sirina bwe nali mbawulidde nti guugwo omukolo gutudde batudde mu tenti eri bonna boogedde kirindi bage ffe tetubawanga okyagalako naye gomba okubalaba amatagiwa gavumenti mujje tulokwana mpulira abeesimbawo baga nti batubbye akalulu gwe gandi buli muntu yenna gavumenti erikwende bwe mubanga mu mwabbibwa akalulu mujjewa tugenda zikola mu region tulabe ababbibwa bokka ojja kulaba akakasa nti akalulu bw'obanga omanyi nti gavumenti eno akalulu yabbakabbi kuŋŋaanire buli balezisikwera oliraba ensi abantu bajja kukulumuluka okuva kumbi luddawa kubanga bakimanyi Mwami Museveni ensawo yasala nsale ekyo tuwala kibuusabuusa buli omu akimanyi ne bano baga tujja kabbi era bwe tuba mu kisawo ky'okwena nga betugendamu bw'olaba atadde okukisero ati bwemunawakati wange tujja babbi era n'oba kyogera opinale tebalina byakutugwekamu bajja kukatuba kati ebyokubba obululu Mwami Museveni yabimanyiira sige kyalina mawulire jodaawo oyogere nti Mwami Museveni yabbye akalulu bakakube ku mawulire bwe yabbye akalulu kiki musajja yagamba alina bwino abanupu mwamu bakalulu mukana akawedde anti ekirya indicator yakibba bululu kyetwogerako wekiri mu Uganda ate nga kyekyamuleeta kati talina nsonga gyayinza tuba lwaki yalibadde akyagamba nti waliwo okubba bululu emu ku nsonga so kikuba yakwata ebikakasi by'obululu bane buno bwatiikingibwa omuti bwayingira naye obulala bwayingira mu bokisi buno baali babutiikinze bwavaawa buno nga sirikawo mudakiika bbiri Uganda ogirabawo Uganda singa tunaaba tufunye omukisa Mwami Museveni neyeekuba mu kifuba atukakambudde emyaka 40 ayinza okuba nga alina walemeddwa tumusaasire naye muntu asobya naye abeere wakisa atunulire Uganda ey'abazzukulu be bayogerako nti bw'ataagiweeyo mu ngeri ya buvunaanyizibwa twolekedde akaseera akazibu kubanga bino byowulira nti Muhoozi yajja bino byowulira nti simanya wano mukoddomi we Lwabogo yajja ayinza okubiraba ng'ebyokusaaga naffe ababadde bakyagamba nti tetwetaaga kugenda mu biri ebyokusandaala tusobola okubigendamu tubimanyi tuli baana b'abalwanyi tuli baana b'abalwanyi bw'olaba omuntu atagamba nti ngeze ku mugwa kwetuga bw'ogamba nti aba atya okufa kakati butoyinzaga nti mwojja kufa nga oli agenda kwetuga tukkiriza nti Mwami Museveni alina waatutuusiza naye abeere wakisa eggwanga lino aliweeyo mu mikono emituufu bannayuganda beerondera omuntu gwe bakola ki gwe baagala tukolese mateeka nga Mwami Mpuuga bw'akola ki bwagamba tukolese mateeka alikola amakulu tukolese mateeka buli mwana gw'alyeyagaliramu tuleme kubeera na ssemateeka nga afe balinga muntu omu
ekyo bwe kinaabaawo Uganda mwami Museveni ayogerwako mu byafaayo ng'alina Uganda bwe yagijja n'agituusa naye bw'ana alimu ekigezo kyayingiridde kati singa alimu ekigezo kyayimiriddemu kati essaawa eno n'atakwata bulungi transition n'emukwata bulungi yo ebiriddirira temubuuza mulira ba Uganda etonnya omusaayi abasajja nga ba Mugabe abasajja nga baani baalemererwa bulemererwa kuggusa oli ku radio buddu eyo omuntu kyagaana amawanga gaabwe gali mu kutoba so Uganda yeyo gye ntunuulidde era ngimanyi nti bwegenda okutuuka assistant Kakazinga Uganda yavvuunusa ebizibu byayo byezeetabaaliramu webale nnyo ssebo webale ddala n'abatuwuliriza mwebale nnyo webale ddala mpuliriza n'obwegendereza bungi nga mpulira baganda bange bano boogera naye okusingira ddala muganda wange Ssekabira sitera kwagala nnyo kudda mu bintu muntu byayogedde sitera kwagala nnyo okubeera ku defensive naye ate oluusi kinnumya omutima okulaba omuntu nga abuza abantu ate neyensirika Uganda gye yava Haji Mayanja ayogeddeyo ali n'abatuwuliza bonna bamanye nti Uganda eno mu myaka egy'omu 7 abantu baali balina